Semmango ekyamazima bamutta na Lubango nabagamba konti bwesera ndaba tebumala manda. Kabaka Mukoka wayita talika Kiwembo kyokka ate ofunda n'ekkubi n'otobeera naddira wamu. Bannange omukabakaba bamusiima Aziza Ngoma. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere tukyali wano mu mbuga eya Jjajjaffe Embuga eramula wano Nammanve mu ssaza ly'Ekyaggwe. Akyatusomesa ebintu bingi nnyo. Nze ni musajja munoonyereza ku buwangwa n'ennono n'ebyafaayo. Bingi byansomesa nange bye mbadde simanyi. N'olw'ensonga eyo wali wano era agenda tunnyonnyola bingi. Tutuuse Jjajja ku mbuga nnyingi, twagenzeeko ku mbuga ya Muwanga ne tugenda ku mbuga y'Emizimu. Kakati ate n'embuga yaki ate yo ensereka yayo ya njawulo. Ndaba essubiri eryaffe etteete lye lyasereka. Eno mbuga kyate. Eno ya Lubowa. Ya Lubowa. Lubowa yani? Ejjembe lye bayita Lubowa. Era ejjembe kkulu erikulira empewo zonna. Ye musirikale w'Amayembe. W'Amayembe. Naawe akuumibwa ng'oli musirikale ow'amagye owa poliisi Lubowa yaba akutambulirako. Kwegamba kababa abasirikale aba poliisi oba ab'amagye mukama waabwe ye Lubowa. Ye Lubowa. Eno ye mbuga ye. Era Amayembe omwo mwe gakuŋŋaanyizibwa era mwe gakuŋŋaanira. Ngena n'empulira abantu bagamba simanye ejjembe tugenda kuwanga Amayembe simanye tebawanga Amayembe byonna bikolebwa mu mbuga eno. Wano eri yonna gye tuvudde gwe w'ejjembe olina kujja wano. Gwayina ejjembe olina kujja wano neriwangibwa. Bagamba ensonga z'Amayembe ate tezikolebwako mu mbuga ya Muwanga. Era yendooza era olabayo. Waliyo abaliyo tobalingiza nnyo. Nange ntiddeyo kubanga n'enzikiza yennyini tosobola kukola kulengera kikiriyo. Bweti bwezimbibwa.